Because I feel bad. I think we are going to disappoint our parents. Already we recruited teachers, very many, to come as guys. Paka lwebasasula. Naffe kati bw'aba tasasula naffe tumugobye. Amaze ebbanga ki? Amaze emyaka 3. Kadda 36 bw'abanjibwa buli mwezi kakaddaaka kamu nsomera eddamba lyalina. Naye kamulemye osasula. Temwogera naye? Twogera naye era asanyuka nnyo n'atwebaza n'otwebaza tuli balungi. Kati mu kugumiikiriza ati kati ffe tukooye. Tulaba tuli bantu bakulu tuddemu ebyo. Wakikonyeeko ffenna tuli bazadde nange jjo nabadde mu kwegayirira ku ssomero omukulu oli badde ayogera w'abaana ba P7. Ffenna tuli mu nsonga zezimu naye ate naffe tulina obuzibu bwaki bwa ssente bungi era nga bwe twadde mu kwegayirira naye mukadde byayogera. So mwami Okonya ne gurupu yazze naye gye badde boogera byonna tubiwulidde n'abamuyambako. Tetujja kkalubya nnyo nsonga mpanvu. Mwami Okonya abanji ba miliyoni 44 si bwe kiri kwana munya twazze kutegeragana eizo ovaamu eizo osasula ku nsonga mmeka akati saawa eno ffe kye twandirowoozezza nga famire ono ye mukama waffe simanyi oba anaakigula naye nze ndeeta kiteeso. Mwami Okonya ne gurupu ez'omuyambako bandi tuteredde wano hafu ya ssente ezo miliyoni 22. Deni ne tulyoka tutandika okukola agreement eddako. Nze kyekyange kyenkola ki kiteesa ekyange kyenteesa kubanga nga osibagaye nti abaana b'eggwanga nabo tulina obbabala si ba mwami oli nga bw'alina ba P7 wabula baaki baana baggwanga ali naffe tuweerera kati ffe naffe twagala ssente. Ate mwami Okonya abadde asomeseza mu ssomero lino okuva emabega wonna kitegeeza w'olibeeramu ssente ozifuna. Kati ffe atukolera ekitundu kya ssente miliyoni 22. Deni tukole ki kubanga abazze omuyambako we bali deni tukole ki twogere ebiddako. Nze kyekibadde ekiteeso kyange. Tumutaataaganyiza kinaffe atulemesezza. Naffe eno bizinesi yaffe naye naffe atulemesezza. Because I feel bad. I think we are going to disappoint our parents. Already we recruited teachers, very many, to come as guys. Kamati Lawrence Salungo wa zone 4 tulina ekizimbe kyaffe wano mu zone 5 tulina obulumi bw'amaanyi nnyo. Mr. Okonya Joseph apangisa ekizimbe kyaffe ng'essomero alemedde otusasula. Kizimbe kino kya omugenzi Male Enule yanteekawo nga administrator ku lw'abannange naye okutumubanjiza ebbanga ddene naye komiti ne tutudde mu miitingi ebbanga lingi n'agamba nti nga 3 Ogwokuna twajja tusasula ssente zaffe miliyoni 3 okuva nga 2023 kutuuka 2024 nga guneeno okutandika n'omwaka guno nga teguliiko. So awamu n'okutandika n'omwaka guneeno zonna awamu ziri miliyoni 36 n'ekitundu. Tubanjiza tukooye ate tugenda okulaba nga atayagala kugulawo ssomero ng'ate ekomiti nga 3 Ogwokuna ajja kuba amazeeyo ssente zaffe naye tatuwaddeko wadde 10 n'okutuusa essaawa ya leero ate kati ayagala kugulawo kizimbe tusalawo naffe leka tukigale tufune obwenkanya. Essomero olw'obutatusasula tubanja miliyoni 36 n'ekitundu tusazeewo tukole ekyo sente tuzeesonyiye leka afulume ebizimbe byonna tebirabirirwa amazzi bagasalako ddala naye ng'ate wawunye toyiza amazzi naye amazzi bagasalako dda omwaka gano gonna amazzi tegaliiko. Abazadde gye tubawa obudde bukyali bafune amasomero awalala kyekyo bafune amasomero awalala banaye mutusonyiwe olw'ekyo naye naffe tuli mu bulumi bw'amaanyi obutagambika. Embeera y'ensi nammwe nga bwe mugimanyi kati etambula na ssente n'omuntu n'obanja ssente ezo zonna obeera mu bulumi. Ekimala leka essomero liveewo tunoonyezeewo bizinesi endala. Neyami okusasula ssente zonna ezimanjibwa okutuuka mu mwezi Ogwokuna era bwe kibanga
kibeera nga kinnemeredde essomero njalireka. Kopi eyo n'agiwa okuwa kuffe, kopi negenda ne ku poliisi. Twalina okusoomoozebwa okwaliwo nga kimaze ebbanga nga omuadministrator wamwe gwe mwalonda ajja okubanja Mr. Oponya nga akasente takasasula, ne wabaayo sente ezibangibwa. Twatuuka wano nga director w'essomero abanjibwa miliyoni 35. Yeemulugunya ng'agamba nti mu kaseera kano ze mwanyongeza naye nga nkyabanjibwa sente empitirivu. Mbadde nsaba musaleko sente tusigale ku sente enkadde ze mbadde nsasula paka nga maze ebbanja erimmanjibwa. Ne tusalako sente ne tusigala nga mumubanja miliyoni 30. N'agamba nti sente ezo agenda funayo akakadde akabawe.